Full figure avumye mama wa Tamale Junior oluvannyuma Tamale Junior okudda ku live ng'ali ne Honorable Namere naye n'amuvuma ebintu biyitirivu nnyo ogenda kubanga obifuna mu maaso awo. Jayden bambi eby'okumukyusa Boni Maro byo byeyongedde okulanda era nga badokita abakugu bavuddeyo ne bongera okutunnyonnyola ku mbeera omwana gy'alimu. Akatambi weekali mu maaso awo. Vinka ne bbaawe nabo mbayina mu maaso awo. Abantu banyiivu eri omuyimbi Judith Babirye oluvannyuma lw'okukyusa eddiini nabyo ogenda kubanga obifuna mu maaso awo. Omukyala Kyalimpa eyakuyimbya olusuku lwa Seminti avuddeyo ne yeekubira enduulu oluvannyuma lwa Kyalimpa okwagala okumutugumbula. Mugamba mutya, mwasibye mutya bantu bange? Kasuubire nti muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe. Mbasaba vidiyo eno mugimpe like era n'ensaba ggwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige mu notification bell n'esiwanga byonna bye mba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Nyonge okusabirako mu mwenna abalwadde abakosefukosefu tinsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Suvi Airport pick up nze kennyini bannange tukima abantu abava ebweru wamu n'okutwala abantu ku kisaawe ababeera bagenda ebweru ate nga si be bokka ne woba nga oli mu bitundu eby'enjawulo nkubirako ku nnamba yange ey'essimu okwewala abafere ate nze nsobole okuba nga nkutambuza bulungi. Oba oyagala kuvuga mu lunaku lulamba bannange kyonna ky'oyagala nze kyenkola nkubirako ku nnamba zange ez'essimu eziri awo. Munnange sigenda kulwisa era nga nkutandise n'omuyimbi Judith Babirye. Ono nno abantu baanyiize naddala abalokole kuba tubadde tumanyi nti mukyala mulokole era yakolako awo ne kyaki Canada oba tebyamaani bikira luddawa. Munnange nno waayiseewo ebbanga ttono era twagenze okulaba nga bamutikira ate kati abadde pasita ng'ate afuuse reverand yakyusizza eddiini. Yagenze eno mu bakristaayo buno obudde gyali takyali muloko naye naye abakristaayo kyemmanyi n'abalokole era kyakabeebamu ndowooza naye nga kino nno kyanyiizizza abalokole ne bagamba mukyala munnange weetereze kubanga ekyamazima tomanyi waawo onyweri naye nga omuntu kuba kusalawo kwe kuba kwagalawo kwe. Munnange bwe tweyongerayo n'ebya Jayden jjukira abantu bo beeteefuteefu okuyamba Jayden era nga mwe muli omuyimbi Bebekulu naye Bebekulu tannamuwa yadde 10 wabula yamugambye nti nze bakama bange benzigyamu ssente toba obusente butono nnyo obw'okuyamba singa obeera oleese empapula zonna eziraga obulwadde obwo. So ndowooza tulinze omwana bamalege namukola check-up awo empapula ezo azisindikira Bebekulu then ndowooza ssente ezo tusobole okuzifuna. Naye nga maaso wano ninawo ne Dr. Priton naye avuddeyo n'atunnyonnyola ku kirwadde kino ngenda kubanga mbatuusaako mu maaso. Alina sickle cell disease era mbu omusawo yamugambye ripooti nti agenda kuwangaalayo emyezi 3 afe. Naye eyo statement omusawo bw'aba ye yagikoze yatuuka ddi ku ssa ly'okubeera Katonda. Kati Jayden bw'ayisa mu myezi egyo 3 Jayden asuuwinga omusawo? Bw'afa mu budde nga tebunnatuuka family esuuwinga omusawo eyabawa essuubi eritaliiwo? Honestly speaking tewali musawo asobola kwogera ekyo era for that reason eyo statement musooke mugiveeko. Teriyo musawo amanyi ssaawa na myezi gy'obulayo ofe, tekisoboka. Kati tugende ku kirwadde ky'omuvubuka. Jayden has a sickle cell disease, is a sikira. Si buli alina sickle cell nti mulwadde. Waliwo basikira ne bakaaliya. Olinako ka trait yajja atya ava mu family, it is a familial disease. Family yammwe bweba ne trait eya sickle cell otambula nayo. Treatment ya sickle cell eri wa Dr. Makerenda Mpiso oba Kapisozi bannange banna Uganda. Treatment ya sickle cell eri definitive ebeera bone marrow transplant. Kuba omubiri gwo gwennyini mu bone marrow gwe guproducinga cells ezirina C-shape. Nti kyeri nakyo kikulimu yeggwe, that is your body. Kati tulina okujja mu bone marrow eri producinga C-shaped cells tukuteekemu empya ebibanga era ekigambo transplant nga bw'onoowulira kidney transplant bamuwadde organic kidney ndala
enemu nevaamu. So it is about 95% the only FDA approved treatment for sickle cell. Era bwe tuba bakusonda dokita twetaagayo sente mmeka? Amazima amatuufu, we need massive fundraising because the possible surgery okugitandikako eyinza okumalako obukadde 200 plus mu nsi ez'awansiko. Kyokka bw'ogenda mu z'awaggulu bayinza n'okutuusa up to $1 billion shillings. Muze Uganda biliyoni emu kisobola okutuuka naddala ng'oli mu nsi ezikuze nga USA. Ne surgery mu Africa tulinamu ensi nga 3 ezisobola okuba nga ziperforminga this surgery. Era surgeries ezisinga ziperformingibwa India oba Turkey ye wali cheap, a bit cheap. Cheap etya kwe kutandikiranga ku bukadde 2 plus. So abasinga muli eyo mukuba omulanga badokita be Uganda mutuyambe bannyabo ne bassebo tewali mu Uganda wetukolera surgery eyo tesobola kukolwa mu ggwanga ne neighbor East Africa yonna tewali nsi egikola mu East Africa. Laba munna Uganda atandise kujerega laba aga comment ge ba commentinga. Anyway muntaginze nnyo mu video nyingi, that's why I came up to clarify. Bwe kuba kusonda tusonde ne omusawo yagambye nti agenda fa myezi 3 bambi tekisoboka. We are not small gods. No please. Olaba n'omulwadde ne waaba ali under palliation nga tukimanya agenda fa naye nga tuli mu mujjanjaba symptoms tetusobola kugamba. Abamu ku badokita abakugu bo munange batwe batandisa ate okuvaayo okunnyonnyola obulwadde bwono omwana naye abo kye basimbyeko essira bagamba nti teri musawo yenna avaayo n'akkaatiriza nti gwe lunaku lwe luti lw'ogenda okufa kubanga bagambye nti newoba ng'oli mulwadde muyi bo tebalina buyinza tebalina teeka lisobola kutiisatiisa nti ogenda kufa. Okiwulidde ekintu ekyo buso oyo omusawo naye yeetaaga kunoonyerezaako eyagamba ono omwana ti agenda kumala ennaku 9 ku nsi. Munnange bwe tweyongerayo ne Vinka akalulu ye n'omuhazibandi we kabawuubira ddala era ng'abantu bavuddeyo ne basiima Vinka olw'okubeera mu mbeera eno oba mu kiseera kino ng'ayimiriddewo ye n'omwami we teyakoma ku ekyo n'amuyigiriza n'olulimi era akalulu bakasaba bonna. Ngenda kubanga nkuteerako akatambi era abantu basiimye ddala mu mukyala asaana mu maka. Ibanyeta Veronica na Chinji Kokabiji banyeta Vinka ni mwanya y'omukyala wa Wita wakati nyine bingi by'okugamba ngenda kubasaba kalulu omushaija wanje omulungi konka Wita nabakunda munonga munonga munonga. Ndimuleba akanshomesa runyankola b'okuba nankunda. Buli shaaha Wita agamba isinjiro this, isinjiro that, isinjiro bonire. Konka muto mu parliament. Vinka bw'atyo bw'alabise munnange mu kampeyini z'omwami era ng'abantu batandisedde okusiima mbono ye mukyala asaanidde okuwasa kubanga ayambako omwami mu mbeera yonna. Sovi Airport Pickup era nga tutambuliza ddala abantu okubajja ku kisaawe n'okubatwala ku kisaawe. Tulina badriver abalungi ate nga tulina ne free wifi. So gwe wenna mukwano gwange okwewala abafere okugwa mu babbi kola kintu kimu kubira Sovi Airport Pickup ate osobole okutambula obulungi era n'ebintu byo osobole okubituusa ewammwe wamma nga tewali kibbiddwako. Tukubireko ku namba z'essimu eziri awo WhatsApp n'okuba direct call tugenda kubanga ate ensonga ezo tuzikolerako ddala. Oba oyagala muzaddewo oba baanawo oba ssengaawo jjajjaawo akusurprising oyagala kusurprisingire ku kisaawe ebyo byonna mukwano wano Sovi Airport Pickup tubikolerako ddala. Mukwano okujjukiza weewala abafere kolagana na Sovi Airport Pickup.
ate nga bbeeyi yanseko buseko kati simanyi gwe wena atannaba kubuukinga Ssuubi airport pickup omukama bankubire tutambule bulungi. Weyongerayo ne Jennifer Fulufiga Nakangubi ono nno asensebudde maama wa Tamale Mirundi Junior bannange bingi byamwogeddeko nga Tamale Mirundi Junior mutabani we wamusembera yali amusembera omusawo omuganda ndowooza ne bigaana teyakoma okwo n'amusembera ba YouTube mbu yali amusembera n'atambula yeegaziya ng'ategeeza kasuku era naye n'amulangira nti engeri omukyalo ono gye baamubba ku mukolo omulala nti omwana ono Tamale Mirundi Junior tava mu kika ky'aba Tamale Mirundi Senior sigenda kubanga mbiyingiramu nnyo kubanga akatambi kalina mu maaso wano Fulufiga obusungu bwabujje oluvannyuma lwa Tamale Mirundi Junior okuddako ne bamwogerako ye n'omukyala Honorable Nammere eyeesimbyewo Masaka bingi bye bamwogerako obutambi bwengenda kuba mubaleetera ku vidiyo egenda avuddeyo anjogerako olaye bw'otunula olinga ekkolyo ku matako wenna oweddewo olina akaana k'omufu kano akali wano akatta kitayo waako bwe gata ne nnyina ne butta omusajja wadde yalina enfaana ze yatannatuuka we mubbako essimu osolooza essente tewazisolooza layini n'ogifiriizinga kati wagaggawala nnyoko mupangidde babuloga bamwe bakakwa mupangira kino ekisajja ekyagaagala ndooza wayimanyi kino obusolo bungi bujja mu nnyoko wenna oli awo olinga ebisesemye lwaki tofuna awadi y'okwambala pampa naawe twala ey'omwaka ey'okwambala pampa ate no pampa olwabo gikyusa n'ekuzimbako yonna awadi y'okubigula gifune toliiko avuganya tekuli avuganya otegera ensonga eyo I think bagikuwenza yabakube nagitutte lwakuba tuli bangi ndiko competition guno omwaka nga bakubye bantu eyabakube nagitutte lwakuba nti eyange eriko competition naye ey'okubigula ogiriko ogu n'ey'okwambala pampa ey'abakombi bugiriko aba wakuba waliwo akusinga okukomba ate kyannaku gwe toyina manege oyina obutuntunu tobaliwa mu basajja bigula akabina kavunda ki n'ey'okulwala infection ogiriko ogu n'ey'okwanira nnyo abasajja omuleeta mubivu lwawumpuguma bamwe bakeko wooyo kweza enfaana ezengedde nalaba omukwanira omusajja akola eddagala egganda owa abo ba YouTube bwe baagala n'omukwanira owa abo weyagala ofunira ate omupya nnyoko yakugaba mu famire enkyamu bamubba ku mukolo mugamba akuze mu famire y'entuufu kyolera weefaanana weka oli mwana mukolimire oli mwana wa kibi eno famire togijyamu kyovala toyala toliyala ate omwana ayina n'omugaba mu famire ote toliyala oli mwana wa kibi kyova olaba toyala toyina waggumidde bujja ne muwozi nagenda embuya yampadde wamusangawa muwozi kanerugaba mbw ate bazireeta wano byoyogera tebigatta tebinyuma na kunyuma oswala tebinyuma teweegumerekera wona okwetunga ku bantu bwe mwagendanga eggulu ne babagoba sale musale ampadde nuse ampadde bewe nga n'enjala ekuluma ali wano Ssemuto nga wotogenda nga wetusiiba ffe yatuwadde ne contract Senkubuga ali mukola yakawumbi kalamba gwe nga tebakuwanga ani yagambye nti ndi mukozi mu campaign bangobayo newe ngamba kati njivuge ngenda najjo nabadde ne speaker wakanga akomerwa lwatusana nga my sister you come at home newe nsimbula kati campaign tebazigoba mu bantu mulekera okwogeza obwasaamirivu oyina kiki kinnamawunye kimamu ekirowooza mbu kyasoma ate mwogera rubbish tewali gobagoba mu campaign tuyindi bize ffe tuli bize munnange tuli bize Fulufiga bw'atyo munnange bw'avuddeyo neyeesambagga ebyamwogerwako kuba omukyala Nammere Tamale Junior bali awo ku live kale bayogera bingi ku Fulufiga kwotadde n'ebyomusango ebyokutwala Nammere mu kkooti manyi Fulufiga yali yatusuubiza naye ennaku zaatuuka nga lumu Desemba Nammere teyamutwala so avuddeyo neyeewozaako naye maama lwakuba ekibi bagattamu ebyabazadde kubanga maama wa Tamale Mirundi Junior teyaliko ku live
talina kigambo kyonna kyeyayogera kufulufiga naye ate bimutwaliddemu munnange bwe toyongerayo ne Kyalimpa lusuku lwa simiti mabegakawo navayo ne mbagamba nti munnange ennaku zino takyategeerekeka yafuukira ate kati avugana ki na booda munnange twali tuli awo nga mukyala we avuddeyo yeekubira enduulu ng'omusajja bw'ayagala okumutta kyokka ate nga ali lubuto abuzayo wiikisi 2 zokka mbwazaali naye yaddika nappi takayina mbu omusajja Kyalimpa yagwa eddalu kati abantu bavuddeyo ne beebuuza maama Fiina yakola ki omwana Kyalimpa banange mukubanga Kyalimpa yagenda navunamu obutakkaanya awo ne maama Fiina bwebunanga ono omwana kwe yava okutabuka mbwaza n'okubanga na bino byakola tabitegeera naye ng'ayagala kutta mukazi we omukazi mulina maaso awo nga yeekubira enduulu ngenda kubanga mubalekerako era nze kamba siibulire wano omukama abampeekyo muwala muto nga bw'omulaba ate muzito mukwano weeryanjulire ku bantu amanya bamuta Nandego Winnie Nandego Winnie Nandego mukyala Alimpa nkimanyi bamumanyi kozi ne ku YouTube amawulire gye gali ng'anyanjulira maama we nkujjukidde gwe kwe bayanjula ewa maama we yes YouTube gye ndi abantu bamanyi ki ekikuleese mugenda kukola mikolo nedda maama ekindeese nti neetaaga buyambi neetaaga buyambi eri bafaanizi ba Alimpa era nzize nga ze beetondera tobegayira mbasaba munyambe Alimpa yagwa ddayo lwakuba takkiriza ndabamulaba abamu osobola obeera naye maybe wano obudde bwe n'akatuuka osoogamba nti ye mutuufu byayogera Alimpa yagwa eddalu yeetaaga agenda mu rehab ono obudde obwenjogerera ndi mukazi muzito obudde buweddeyo maama sikyawezeza wiikisi 2 naye siina yadde nappi Alimpa akuba yankuba n'asiba emigwagana amannyo gage zino enkova ezimubwenyizize kati juzi mabegakaawo tewanabaweza wiiki twaliko mutuwe yeseetize yenna Kasongola n'omwami gwe bayita Profesa Namulanda ekibiina kye kye bakiyita Bawankusu yabadde yamutwala mutuwa netugenda ffenna twali mu luumu Alimpa n'alikwata makansi ng'ayagala kunzitiza makansi naye nga mulamu nga tanywedde nga tatamidde ng'agala kunzita makansi era omusajja gwe bayita Pedro Matovu omusajja oyo yayita Onalebo byayimba oluyimba lwe bayita Byankukutu omusajja oyo yantaasa kuba oyo abataata we yali atutta Alimpa ye yantaasa era taata we n'akwata ssente n'azimpa nangamba mwana wange tambula oviire omusajja agenda kutta neninya nenvaayo nentuukira ewo oyo omusajja Profesa Namulanda natuuka wa Profesa Namulanda mukyala we namukubira essimu namugamba Alimpa yamugamba nemusanga awantu wonna wonna oba amusanze ewange namusambasamba oba akaana kavaamu kaveemu naye maama ekindeese wano njagala buyambi kyekindeese wano kyokka kuba nze n'abajulizi mbalina ababeddewo nga Alimpa nkuba ababeddewo nga Alimpa nsiba emiguwa nansuza ku miguwa bonabona mbalina kakati maama nga tetunaba kugenda wala gwe olina emyaka emeka n'emyaka 19 emyaka 19 abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu